balaba Kalugire ne Kiryowa bakolesa obuyinza bungi n'empirite ya waggulu sina kino sobola n'okujjambula mu buyinza era bonna mukiraba kati abantu basinga bafa nga tibuugidde ndeba n'abantu mulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzita naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa nze nkolesa abantu abasoba mutwalo 10 I have close to 1 million people dependent on me. Kintu kyonna kyonna ekimbaako don't stand back kubanze nyinza okubanga siriwo nga they successfully terminated me nga banzi sera kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako Kalugire ne Kiryowa kiwanuka kubaka twa mutalo lutuuse banjagaliza kukola ki kufa ate nga nnwanira ki gwanga na gwanga lyaffe kati ekyo muyinza kirinda saa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira nawe banzi sera tebewana nti banzi kitegeeze entuuko yange ebeerekoze eba etuuse. Yes, mzee tutandise edition y'olwaleero n'akatabo kano the full judgment of a brave chi wetutuukidde wano nga tuva ku musango gwa Hamu. Yes. Amisi. Yes. Hamu yekandaze n'afuluma kooti. Yes. Nga awakanya. Yes. Engeri y'omusango gye gukwatiddwamu. Hamu aleme kukola ki? Bano abako Kalugire company advocates abalekebe they are exposing themselves. I was extremely happy. Kabajogense no bali bakwatako era agamba nti Kalugire ayagala wafa Kalugire ne Kiryowa kiwanuka tono jeno be baba jajjawe batamutte be baba musse Kiryowa kiwanuka jajjawe batamutte muri kuki. You see, we help people to expose themselves because for me I know the argument nange baneregamu abo bakiwanuka baneregamu baba sisula sente zaabwe ku case eri very dirty baba sisule zange ne baziremera siriwo nimba bie nemba jo bie bali baloza mbu bayinza nti me to talk to you he must come on his knees. I was watching. I have all the recordings. Somebody say this man must come on his knees. How can a man from Zana defeat me? All of these recordings are there. Me, I don't care. I laugh at them. But when you have a family of they are fighting for their survival. Kati omusango guno gwamu. Let me tell you, you don't know. Anakatabo kalaba. Ham, your company, your bank, Diamond Trust. They not said. The president directed in Anunya Gakan. Ntibuli muntu asasula sente mu liveni asasula buyina sente. Lwaki emisolo gyonna tugisasula omwo? Bali kakwata. Kayina amayumba wano, kali fake. Does that bank own a building? Does it own a building to warrant to get these benefits of getting everybody who pays to live in authority? To Sasula Bank was cheated. The Aga Khan is very important. Aga Khan cannot abasiramu abakoja Aga Khan. Tebeta Gabala Gira, Bebamukwani, Bunungu B, and Okasuja Ka B, Mukareke Ka B. Bank ina credibility. Tina credibility. A judge this year you observed. Hamu went there. Mutumunyi mubali ki kati bayida we muzeyi abantu tebamanyi kati bannyonnyole Hamu bwe yagenda mu bank eyo. These banks are paraded. Many people believe that if you bank in such a bank in nature of night, the bank has no capital, but to capitalize itself, nti buli asasula mu revenue omwasasulira. Have you ever seen a building belonging to this bank? Akakasajja kayindi kasulawa. Nibali kayona nikiwono kajja kuddukira kumuna Kalugire ajja kudduka. Nze ayipite Kalugire ndi kiwanukazi. Kubanga mugaggawadde muyina ebintu bingi naye mugenda kudduka. Ono abatwala tebalinnya. Ono abatwala kiwanuka Kalugire abatwala.
kakati kankubuuza Hamu started trading with that bank. Bwatuuka okuzimba ekisaawe balina enkola they give you this money ekintu kyebakikwata mukwatangako kino kintu kyange singa akakayindi nakasuula ddala abo bakiwonuka kati Hamu bwe yatuuka ezizimba ekisaawe bamuwola ssente nze okusuula kalugire ddala uba kiwonuka layisi nze ni mandwa sijogerwa kibona mbakubani bagalukuza mbakubani mukuba noyo yennyini amanda bwabwe namukuba nemuteeka kuta Museveni yali amanyi nti awadde mandwa nze ndi mandwa sijogerwa nabagana sirikolagana kota mbayina kulikodi nyingi kakati the issue is nti Hamu abagamba let us make accountability sente zembawadde namwe zemuganze mwampola twawukane tebalina sente Hamu yabaga bakola accountability ze bajja ku akaunti ye ne ze bamubanja ne bagaana oyo kibonoka buuza jajjaawo kibonoka tojja kudduka buuza jajjaawo and Museveni should prevail over these people. That's why we support Muhoozi. Muhoozi has not appeared anywhere. Bana bebajoze ensibe balina okudduka mujja kumulaba ngadduka kibonoka ngadduka ate kibonoka bajja mukwatira wano kubanga nze bwendaba bwemba nkebera video zange kibonoka mu meeting tabeera mu bano bategeka kudduka kibonoka ajja kukwatira wano nga jajjaawo kakati mbabuulira nti professional you can go to a bank as this man went to a bank bonga balowooza bajja mubba ava mu family ensi family yaffe tebangako nsi kibonoka banka yaffe tebanga family yaffe tebanga konsi banereka mumba byemba mazeewo ani aba byejoko lyonna myoko ati siryogerako nabo fonse muka bali ne muguru kasana kati ne bagaana banka negaana yes yabagamba twebale mwampola sente tukole audit mujekeza mu banka egwa Hamu bajjayo sente ze banka egwa Tuwela teyagala kubalira koda ne baleeta kiwonoka ne bali mujja kudduka simwe musoose kamba buli an incident oye kiwonoka ajja kudduka ne munnoona badduke. Let me give you an example. That's why me I don't fear to be killed. Waliwo omusajja mulembe gwa Amin bali balwanira kyuma kya mwanyi munene amugamba nti ekyuma kitwalira bwereere sigwa si kikyo omusajja n'agenda mu kooti mu high court nakozesa lawyer baali bamuyita Kabooya akati omulamuzi n'aluulinga ngono judgment weeri eri kuba kiwanuka n'abaana be ne Kalugire yino baligiteekawa abaligiteekawa Kalugire nekiwanuka baligiteekawa yino yasatulatinga wonna wanudde ekikulaba nga badduka buddusi kakati omusajja n'amugamba omusajja agamba omulamuzi don't release me on bail, they're going to kill me. Bamutta ne lawyer we ne bamutta omugamba nti Moses newe bali bama nyumba kabindi banga aminya vuto bejo ne bagwa mu mutwe. So this man any lawyer, the problem is bwe yewala mu banka n'ababalanga bamubbi baleta kiwanuka and company kiwanuka. Muzeeyi should prevail over these people. Kalugire mwali badde mu binene mwali badde muwoza binene bagenda bakubana ebintu bye mu bijewo mugenda kugwa. The government is falling. Kalugire kiwanuka government yamwe is falling. Fe twambala ono kati ati bamwereka mujja kumulabanga adduka nange bwe bankola nange baba wa sente kiwanuka ne Kalugire ezange ne baziremera nalinja kutulika kati Hamu agenda kukola atya bajja kudduka. Hamu simwavu ojja kulaba kiwanuka nga adduka ejogo bazze buyise kakati I want to tell you the problem is an audit proved nti abasajja abo Hamu bwajjamu sente ze baggalawo banka erwa kiwanuka ne Kalugire naye mwababye buli kamu mwabalidde buli kamu mukyabba n'ebyo
nujja mu kkooti gwe kiwanuka bakube bakutte bakube ebintu bye babyase. The issue is that bank has no money. Teina. Once abajibeezaawo mu misolo his money egwa kakati bakkiriza kubala audit baagala kulemezawo kajja kudduka Aga Khan. I doubt whether Aga Khan is sensible. This is not Aga Khan. These are idiots operating in the names of Aga Khan. Aga Khan was the biggest loser during Amin's time. An Indian like this idiot must know. Amin chase ya way. Amin yabakubane mudduka yale bakubana abasale emitwe. Why is it that people like Sudiru, people like Mukwano and others, Dembe, are very sensible? Bango not do search when a Kajako you can get government petrol kuono kati. No, ono gwetuliko ajokutwala kalugire nicho wanukabaduke. That's why we are on the Chiwanoka Kalugiri and Batuleka Nakano Genda. Nanima Manji, the shit is itching to grab with them like a grass opal. Mubie Chimala Babie Mubie, Mino Singasibi Muka. Neokona Jacunia. Never say Avantman of Aswala. Don't ask this. The argument is Omulamuzone Chizura. Bank is operating without a rising. Omulamuzi ne bamugoba. Oyo omulamuzi bamugoba. Yakizula ati bank atayina license. Chiwanuka. Yoyo omulamuzi. Chiwanuka ujja kubeera wano. Muzeyi ekintu ekyo sikitegedde bulungi. Oyo ye mulamuzi yakizula. Bamujjawo. Nti bank atayina license. Ate bayinako butambi. Ne bamugoba abo batudijjeni. Butambi. Chiwanuka butambi bwonna bwakubira owunye eddolo bwonna mbuyina. Impunity nga yawaggulu nnyo. Kajja kudduka nze mbabuuliza. Eno impunity nga yawaggulu. Twagala badduka abakoto bajooza ensi. Tuli kwano Chiwanuka adduke. Ate Chiwanuka bwe baba batuula simulabamu. Chiwanuka alikwatirwa wano. Bank teyina license. The bank has no license to operate in Kampala, in Uganda. Katonda wange. Yes, but they have every morning. Balumba abantu ne babalumba. Chiwanuka gwoso ate jojo Chiwanuka bamutira wano. Nze nadduka express lwa Chiwanuka. Mulimu family zine ebikolimu. Ate Chiwanuka takulimba nti Muganda. Ate Jole Joy jajawe yali Muganda. Aha. Wakizula ngo musajja mu Tanzania musukuma. Jole Joy yali musukuma mu Tanzania. So for me, I don't mind. Kill me, arrest me, and do what? Yeah, you know, Trolindo no kwachi. Ono yamanonozi abakoto. Bafuse ekisibu. Abakoto. Bakobe basudde president. Bozi bamukuba. Najja yomutembo omukoto ng'ofugawa. Ng'omukoto. Omukoto ajja amukoto era mpandizikira ejjogo ly'abakoto. Konna njinemu yabakubana abajjamu. Mu Bwakabaka bwa Musanje omukoto yabakuba abakoto ne badduka. Abakoto bajoga ensi ne bajiniako. Ekizibu kya Uganda bakoto be bafuuse ekizibu. Bajoga ensi bajiniako. Batulya mukozi ng'omusiru. Ne bwaba musiru gwe tuyinawo. Ne bwana bamugwako gwe tuyinawo. Ne bwaba yomwana wewaka. Abakoto bayinawo. Tuyina okukola bakonga adduka. No 3 bali basatu. Abajoga ensi mu Uganda bali basatu. Kirazira mu Uganda, kirazira okulumba muhozi, kirazira basha bahungu, kirazira abakoto, kirazira mu Uganda, kirazira okulumba jeno muhozi, kirazira abakoto, kirazira abahungu, abasha, kirazira mu Uganda, kirazira abakoto okulumba muhozi, kirazira kabatubira abatugirewo. Mukubasajja mulabe bwe badduka abakoto be babirimu. What is important is not your case. Bank teyina operating license. Naye weeri ekola. N'omulamuzi eyakola judgment bamukyusa. Zonna zeekola. Bank eyo transaction. Chiwanuka bwalidduka ne munne. Nakana akasajja kajja kudduka. Tewali agenda kusasula. Why don't you modify? That's one. 2,
The man is saying, if I have money against you, let us have auditors. Mujekeza bank ego. Tukayina, bakasajja tukayina, mbwabuwa. Mukebere banka zako kayina ebizimbe. Kuchakajja wano kayina ebizimbe. Eringa ikola bukozi sente. Dusine kadukane chiwano ka wirupe. Nze mwana wange nsi tuliba tuzina buziyete tuyina tabu nze njagala chiwano kano nemukoto munne. Chiwano kate yeje kusigala wano balimba laba. Mbalaba mu meeting. Bo bategeka kudduka chiwano katakwatirwana bafi bamuyole bamukwata. This is a simple matter. We don't need to call him 7. It's a simple matter. You have an operation license, no. Bank at an operation license. Let us tell you, it is an omission to an operation license. Transactions are now. Let us audit it. Omusajaga nateka yo sente zange ne muzibba. Kaleme chuwano ka gwejo ojja kufanga jajjawo. Ono byajja kuba yadduka ono ye bo bamanyi balabanga bategeka okudduka kubuta zijja batusa zisula ne chiwano ka ye wawa no bavi ababalamuzi bagenda kwati. Kati mwami Kalugire awolereza atya bank etayina operating license. Bakozesa bujozi nange banjoka ne baniyomu ne banyalamu tuvula banna bakyawannyo government nga ne bwaba tayina kyampa future yaffe bannayuganda eriwono yogenda kuba omukoto amudduse kati amuleeta omukoto omulala omukoto tumukubye mukuba omukoto avuganya ono mukoto mukuba omukoto banaye mutuyambe mukuba omukoto abuleko waddukira tuli kwono tukuba bifuba tuli kwono omulaba ono gwe tuliko tuli kwono tuli kwono tuli kwono omulazeeyo ono gwe tuliko atusula mu kifuba ono atusula mu kifuba tukubira omukoto dduka tukubira omukoto abakoto baleeta owaabo tuli kuona atusula mu kifuba tulabe ku kiwanuka bwadduka tulabe ku kiwanuka ne munne bwe badduka siraba wakabe bajoze ne banka ya sudiru bagisula buli omu wonna abakoto basula ne banka ya sudiru abakoto bajoze ensi abakoto babalimba waliwo yabalimba tibajja kufugeba ye tujja kiwa omukoto abakoto abadduka. Kale yo nga nvuddeyo ku musango gwa Hamu ogwogedde bulungi nti banka tayina operating license. Hamu yabasaba dda audit bajjeko ze bambanja ne bagaana kubanga bwe bakikola banka egwa. Kiwanuka amanyanfa yajjajjawo bwe yafa. Kiwanuka amanyanfa yajjajjawe bano bakopi noga nti ekizibu kya Uganda famire ya Museveni abako era ne bamulumba ne kumubaleza kabaka befule mukubye kale nolaba akakolya akatalimbira mu nnimiro kafeero yakayimba akakolya manyi bayina akakolya waliwo akakolya akali mu nnimiro z'abantu kale nolaba akakolya mbukagula emmwanyi olina omusiri gw'emmwanyi gwe kakolya gwe abaganda tubainsiting bakube anti akakolya ke bakozesa akakolya mukategedde abaganda tuyina akakolya bakakozesa mukafune sate 2 billion akakolya kale nolaba akakolya nga kazanyira mu nnimiro ekyatawanya banyinizo oteeka ku kafeero mulaba akakolya kasamiza obugulu kasanjalaza obugulu akakolya mukategedde ko tekagalangako Obuganda ko kabbi kafere akasajja kukalabika kuba kebusukuma oba kasajja ka Tanzania ne famire yako ewaffe masaka tetugitegeera famire yako akasajja kakolya kenyini kajja buzzi wano muzeeyi badde saa tugende ku nsonga endala eya Katolubwama. Katolubwama yafudde n'ava mu bulamu bw'ensi. Kiki ky'omanyi Katolubwama ebigambo bingi byogeddwa? Katolubwama waliwo yaŋŋambye nti nitogere wa Katolubwama naye nga tetwakulabye yazikako ewaffe ani Katolubwama afiiriddwa abantu waffe yali aziseeyo Luganda ekyoluntu waliwo Katolubwama omuntu bw'afa ku kitundu abantu bajja ewaffe tufiiriddwa aba nenfiirwa n'abaana bange walabako Katolubwama why do I take him to Katolubwama kati kakati omuntu mbadde mulaba ng'omu waliwo video gye mwakolawo ku National Theatre ewawona leponsereko nga nsanzeewo abadde mukuba n'okubansereko naye waffe yali aziseeyo
nti mirundi nyinza okugenda omuntu atazikangako waabwe ndi mususi wa menvu mala kebera mu kitabo omanyize bwe ndwala kati kyoga toyinza kugendayo tebakumanyi nga nkolayo ki kati olubwama yazikako ewaffe nfiiriddwa abaana nfiiriddwa kitange nfiiriddwa ne katolo nga nsasula bbanja ki kati gozikirako bakuzikirako bokka era nina ekitabo kyange buli aziiko olina ekitabo kyo nakebedde mu kitabo kati olubwama taliimu tebajja kundabayo ali akati omuntu waaba afudde ku kyalo byokuzikirako nkebera mu kitabo kyange yali aziseeko ewaffe yali ampaddeko ku mabugo but I reckon Katolubwama like any other person. I like the Katolubwama why? Katolubwama is a honest man. Katolubwama, no betwari ku CBS. Waliwo chikale chiri kumbata. Chali tu mukazi mu CBS. Chimwe bakira wa guru office ya kabaka. Chikale chiri kumbata. Yeah? Katolubwama is highly disciplined. Aibadde ne discipline. Chikale chiri kumbata. Chebaka ku mukazi ku office ya kabaka. Chikale chiri kumbata. Namukyali ku CBS. Yes. Katolubwama yadiya Sematimba namugala bembwene yogera oluzo nga Sematimba azze mu bintu byabwe namuyita embwa namugala nti apology n'agaana Katolubwama yavumako Honorable Sematimba namugala mbwa gwe oyogera oluzungu yajja mubo ne bamusaba apology n'agaana Katolubwama yagenda nga bwakaweya negwe mulenzi gwe nange ompita mulenzi gwe manager nga amuyita mulenzi gwe namugala nti abasajja abavuma Paulo Muwanga nagenda Dokita Kiseka ne Katolubwama badde muvumi Katolubwama alabika yakulya mu family y'Abaganda original Baganda abatasaba era ne sabo lye lyabaddewo awo nalirabye Katolubwama abadde member waffe naye byange nga bisinga ebibi mwabayina eddogo ebyange eddogo byabakoli bana ibateeka ku ttaka bali baneeregamu nja kusuulako omwedda bwe bana batabansasudde sente zange mugenda okulaba omuntu ali ku related ku family ya Museveni ng'agudde eddala bajja kumuyoola bamutwale kati olwona lebo Katolubwama Katolubwama abadde musajja nga muganda yennyini ng'aduula ng'avuma but honest Katolubwama asinze banne ti Bobi Wine tagenzeeko mu parliament Katolubwama agenze mu parliament Bobi Wine yaliko mu parliament Katolubwama is a man eyewandikira ennyimba ze n'aziyimba Katolubwama badde yewandiikira ennyimba n'azeeyimbira ye mwennyini. Yes, Katolubwama has been a genius. Ye musajja yasooka okuyimbira mu prisoners band. Yayimbanga wa prison. Katolubwama baadde bayimba z'amagye the honor singing general nga yina endoli ziri. Katolubwama yasooka okuyimbira mu nnyimba za prison. Katolubwama badde yewandiikira nga yeeyimbira nga yeekolera buli kintu kyonna. Baade bayimbaza mbadde ne singing eyo tuveeyo yes Katolubwama abadde aduula ng'avuma Katolubwama is a reflection of eriyo Muganda analoga nti Muganda Katolubwama simanyi oba yakulirawa famire yesiye naye alabika alina we yakulira mu famire evuma oba yavuma to cover his footmarks. Mu Baganda wano atalinawo zero name question mark izimi. Family yaffe y'Abagagga, family yaffe erinown, family yaffe y'abayigirize, family yaffe y'arrogant fellows. When I become an arrogant fellow, si Muganda, waffe nga bakugamba nti oyo musajja Muganda n'ijjajjawe yagabana Mayiro. Kojja Nsereko yakulidde emikolo. Yes, Nsereko abadde mukwano gwa Katolubwama nnyo. Nze okusooka okulaba full figure nali simulabangako. Namusanga wa Nsereko gundi kato tubadde tubeere wa Nsereko fenna Nsereko yizeriyo Nsereko ne taata wo Sali bafaanagana bagatanya abantu anti bayina Nsereko alina resources naye simukopi nange abantu bonna mbalabira waawo na lebo Nsereko ne taata wo Sali tewali njawulo era muganda waffe miti omukulu wa Hajati azaala Nsereko Muganda waffe bamuyita miti naye miti noono gundi muganda nge yafa bonna babadde babeera wa Nsereko tugendewa kojja ate Nsereko yaditemye ffe emitwe kojja nteme nange ankubira essimu kojja olinayo ku ssente Nsereko mugabi Nsereko ye Sali
Honorable Nsereka agaba nnyo ssente. Family yaffe Nsereka omuntu yalinga ssali. Having resources does not need nti onogaba. Nze nvuma nnyo nzigaba naye ate nga kukosonize toddanga. Naye ssali naye Nsereka bo Nsereka akwasa kati Honorable Nsereka yagambye nti abayimbi babadde tebajjumbidde nnyo kuziika. Baagala kubba. If you are mourning ebivulu byonna byaliyimiridde naye bagambye tumutwala mu National Theatre babbe kati ojja kusanga n'ababbe ba State House nga bateekinze eki over ayina malawo wiiki namba naye waffe mubakubanga ewaffe amabugo gokka ga muhoozi Museveni tayinza kuleeta amabugo waffe atajjanjabe atasuliza menvu tajjanjabe kujjajjamu Museveni bwaleetanga amabugo mu lumbe lwange muba agasoma mukbanga ne mutta how Museveni tajjanjabe jjajjamu mama bamukuba amagulu afudde gamuluma lwa Museveni kakati Museveni tajjanjabe kubanga family ye abakuba amuganda kati njokola ndabe kamama afudde Museveni aleesa million 10 tuzina mu family 10 million tuzina we have the 10 million tuzina banja ya 10 million eza Museveni kati amabugo ga State House tebajjaga temugakirizanga temukirizanga amabugo ga State House ku mama wange niwe kati kanga mukiro kabuse niwe kati kanga mwana yone amabugo that you can accept ga muhozi gajene muke ngo Museveni neto ngo State House neto agokero kabuse neto kati omuchere gwa fande nalweis muchengo nimuko mukabuli Naruiso balinya ga mukbanga emigo nadduka namafuta mwagaja uka 20 liters namotoka ndio ejije umu jeno nalweso nalinya mukuzika mukbanga maija mukbanga nadduka teri ku mentioning State House in my funeral ne ya mama wange nafanga achali mulamu I don't mukuzika ko teri kogera kigabo State House State House okero house government mu 70 kiri era jeno nalweso natumulabako bulabi mukbanga omuchere ne mugujjawo. The only person who can bring him up at my home is Muhozi. General Muhozi alechanga mugwede mugakiriza. Ni Museveni eyango bango mubiwe enkoko. Nonganyuka ku jesu kiti kubasuulembwa. Nyabo nga afudde kubanga ati amukodde miwe atalwabo oko. Ninoko kiriza lwaboko nimu. Ankanyuke ku jesu kiti kubasuulembwa. No. Ewoffe tewali sente za Museveni. Ngogenda kuba mukambwe nnyo. Alizikwata nja mutuka. Alikwata amabugo ga Museveni ya mutu. Museveni taleetanga amabugo ewaffe. Tubonya emyaka 10 nga mukoddomi watu bonya abo. Abaana baganda basomi. Waliwo mbuzano nti ate mukwano go Honorable Kasolo. Ne tayinza. Ye taagaleete. Kasolo bagamu watujjamu kubirayo emigo. Kasolo aleetanga gage. Era nagali omwana wange bamutia musalu batiku. Kasolo yaleeta amabugo yasooka kulimba. Muzeeyi agambye ono mwana wenyu. Ono nolingena mutwala nolintwala Kasolo ngati milioni 10 temuziretanga waffe milioni 10 tuzina Kasolo tulinyanga waffe Kasolo bakakuwanga goli mwana wa waka Kasolo oli mwana wa waka waffe oleetanga amabugo ga Museveni nindi konkuvunji ninkukote ninkuvunjisa nekuteeka muza Kenya mutubanyamanyeza abaana tebasomye mukale omukono tubanyamanyeza omukono atujoga natuniyako natunyalako lwabo nekyogereko babasiima mufudde nawe muba balamba batigombe obukyere bwabwe omuchere gwa State House ogukwate ayogera konti nvudde mu State House mukubanga ne mutirawo ayogera nga nyaba afudde nyabo yekagwe batajetinga ne bamubolo wa Museveni era ngamba nti manyaba afudde akaba amagulu ganzita Museveni yamuwaje njokolambala beyo mulete na banja tumukube tumujemu bamukoleko ne byafako ne Prime Minister ta nali nyewo fa bamubebi gone bamukolako ne byafako bamukola ne byafako Kasolo tumukuba leta zizo Muhozi yakaya asobola kuleta sente waffe ntuzikiri analeta amabugo ne mugakiriza General Muhozi yeka magamu 70 kali naye Honorable Nabanja n'amalajja bani bamuliyako ne byafako bamujjako ekyamikairi bamukubana dduka ne bamujjako ekyamikairi babaganda bambuli ekibayita ekyamikairi ne bamukunyolako n'ekyamikairi naye muzeeyi ne bamukunyola n'ekyamikairi bamukubanga ne bamujjamu n'ekyamikairi ne bamukunyolako n'ekyamikairi temuleetanga sente ewaffe tuli bagaga obu milioni 10 tubuyina obwo mutujjanjabe mutukoze ete temwatusama envu muje munywa omwenge
bagenti ate eriyasirukwa ate Bobi Wine bagembwa ate Bobi Wine omusiru avumye Hamu n'amuteeka ku ttaka oyo Lukwago musiru Lukwago temwewuunya Lukwago kitaabwe tuli ba Luganda naye Lukwago ye mwavu ali mu family ate afaanana nnyina era baganda be bali mu kikuubo era nabo mitima mibi Lord Mayor Lukwago olina omutima omubi na yes kitaabwe yali omwavu mu family yaffe abantu bagembwa ate Bobi Wine ayinza okuleeta n'aleeta amabugo mu kuziika amabugo ga Bobi Wine gojja gakkiriza Museveni tekayinza kulinnya mu family yaffe aga Bobi Wine nganjira nga nfukamidde Bobi Wine ye omukkiriza okujja n'amabugo n'agaleeta Museveni tekayinza kulinnya waffe nga nnya baafudde ankyali mulamu aga Museveni tekalinnya bw'ate aga Balamu aliita taleta kutereta nsamba ate mwana wange kyanyamba ate kati yamengo yo tereta kumukolo gwa muganda wange nanimbaga nti nsamba alinyangako ewaffe nga maama afudde naye muganda wa maama kojja yagambye bo siba ngabi bo bambejja balangira nali nyizi nsamba muyolerewo baga nti ate ago Katikkiro Charles Peter Mayiga mbunga gavudde Mengo toyinza mukubira oyo mufere Katikkiro tayinza kulinnyawo Katikkiro Charles Peter tayinza kuleeta mabugo kabaka mukwano gwange kabaka nga yagadde agaweerera ku simu baga naye ati ndagire bwe tumanyiganye simbwa naye yaseerera Ssaabasajja kabaka bamanyi mpozi Nuwa Wamala Ssaabasajja kabaka mukwano gwo ye amabugo ge waba ayagadde Nuwa agawa Nuwani Nuwa Wamala anti kabaka baali bagenda mutemula ku mukolo nengende wa Nuwa namuwulidde ye Wamala yaani naye teyanjogeddeko ne mugamba kabaka bagenda mutemula ntugende wa kabaka n'oyo Nuwa emirundi egi nga mbabuulira oyo Nuwa oyo yali mu security nga yimiriza wa internal affairs ekitegeeza kabaka mukwano gwo nnyo oyo agaleeta nemayuga bemufun ababbi bomubbi nadduka mu benyondo omutwe Museveni tayinza kuleeta mabugo waffe mukoza agaleeta oyo bamuba ebigo ne bamukolako n'ebyavako tayinza kuddoka bamukunyulako ekyamikayi bakimukunyulako nga yalizeewo tayinza kuleeta sente waffe sinzaleta buseyogerwako ogerwa buseyogerwako nga nkyali mulamu obazivudde wani sente zaseta busirina okulinnya kati nga tumaliriza byebyo ebitonotono byomanyi Katolu Bwama Katolu Bwama abadde musajja ng'amanyi okwewandiikira n'okweyimbira Katolu Bwama abadde muganda oligino muganda simanyi famire mweyava Katolu Bwama nagenda Kiseka bavuma byebimu kalabe kano gwe kasajja kuwa kasoga ebyo ebyabaganda I don't know where he grew up. Amisi yono kwali. He grew up in a boom. To gundi amisa agume. Hamu yono kwali. Hamu tukutumiddeko nyosi. Agume tuwanuka. Esenyu teriberera. Hamu kwali. Tuwanuka jokwa tuwanuka na kayindi. Because they don't answer the argument. Tuwanuka nze mulaba tuwanuka. Tuwanuka jokufanga jajjawe bamusalabulago. Bana babiri bagenda kudduka. Negwe gusose by the okulaba Hamu nga munyiyo. And yes, why? Hamu tatera kunyiyo. Has his money? Billions. Billions I told you what is the money? Baganyi. Baziremeremu. Nito ziberekere. Tuleba ku kiwanuka nga dduka ne Kalugire. Ate Kalugire mwennyini yejjidde ku kooti. Anti kukanga balamuzi. Akanza abalamuzi babagobi. It is not in the interest of your family. Muzei, I'm telling you. President Museveni worked for you. Unless you tell your government is falling. Oh no. Fono tumuwage bananga buli ajogeddwa abakoto. Hope eri wano. Buli ajogeddwa abakoto bajoze ensono bajinyedde ku mutwe bajinyaddeko. Olaba bajogoyo, olaba bajoga Hamu. Era buli omu kyeyebuuziza. Nti olaba basobola okujoga Hamu. Abajoze nsiba kati baba tebalina kye bakyatya. Kyovola batwambala ono bane mu mwambale. Mutukulira amasuuti abakoto bayitiridde. Hamu economy kwetudde. Olaba bamujoga bwe bati. Bali bagala sente zimubule ekisawe bakitwale.
Bwa embu yawe yali yakubba kisaawe kye. Taata we yawandika ng'obutabo bwa history gwe bw'obugagga bw'olina. Kiwanuka. Ojja kuwanuka. Ekisaawe kye baagala. Baali baagala. Abasinza amagezi sente tezaali wano. Kiwanuka n'atuuka abantu. Ono omulamuzi n'amugoba. You detail. They are exposing themselves. Kiwanuka and Kalugire. They are exposing themselves. The issue is any judge will be. I have all the recordings. If they discussed yesterday, I have all the recordings. Banya balagira tuli kuba nadduka. Mulondo ono. Nakiro kireka wa Chief Justice Owinyiddolo. Judiciary yafadda. Oyo be baamuleeta. Owinyiddolo wa. Kamwe Chief Justice nababuulira ne bagamba. Omusajja oyo baamukubira amasimu n'alwana ne kisaaki. All the recordings are available. Recordings zonna tuziyina naziwa dda muhoozi. Ono. Chief Justice we baamule. Banne. Ono. Bannanga mutunule ku ono yatununula ono. Tulabe ku mukooto adduka. Tulabe ku mukooto. Kubanga abakooto baononye Museveni. If Museveni does not intervene ku mwana oyo. Kuhamu. Kuhamu. Nakiriza n'akayindi tekayina future wano. Akayindi ako tekayina sente. Every revenue man oba yakado sente zao. Kayina ekizimbe kiriruda. Where do you find a building of this man? Ne banka weba teina operating license. Teina. Nga banka teina operating license. Nze Uganda njivuddeko. Mubaleke. Nze nzikiriza bana basajja batujoga. Hamu awagirono. Ajja kubituddisa byonna. Omulabe wadduka kiwanuka adduka. Ate mwana ngekiwanuka musaasira. Kiwanuka bano bateesa taliimu. Mu meeting. Bateesa kudduka taliimu. Abako bateesa kudduka. Yekiwanuka wawono bavi. Nga jjajja wekiwanuka battamutte. Amini yamusala obulago. Kiwanuka. So abaganda baga nti bw'olaba ekikola omuti omubisi guba mukalo. Kituufu. If these people can humiliate harm. Sente billioni ze. Bamanyi nti kana akasajja banka teyina sente. Billioni 12. Baba abagamba nti buli asasula revenue asasule mu kabanka ako. Kayina ekizimbe kayiruda. Naye kiwanuka. Hamu agume. Bazitwale tulizijjayo. Billioni 12. Ante tebayinza kwata gavumenti. Kiwanuka talibeera mu gavumenti eddako eyono. Kalugire ne munne be bamukuba. Tebalibeeramu. Bali babadduse dda. Nakano kajja kudduka n'olutu lwako. Kaliduka misana. Kakati why do you quarter? Nze mbakubye emyaka 10. Bakubye emyaka 10 banereega mu state house. So hamu agume. Sente tulizinunula. Taddayo genda mu court. Kooti aziveemu. Ate singa anti hamu. Oyo muganda wange Seka wayita Kizza mu shiriki. Nali bakwatiddeko. Wandi baloze. Nali bakwatiddeko Kiwanuka ne munne. Myezi age. Attorney General wandi muloze. Ngali kutaka. Naye muganda wange Seka wayita Kizza mu eyo shiriki. Ne amutabikiriza. Ne amutakiriza mu shiriki. Mu byakiro. Bade yaba bakwatira. Wandingidde sabo. Ne mumeze enjovu. Kiwanuka nali mumeze enjovu. Ne munne nali mumeze enjovu. Nzoloza bantiira ki. Omukono Attorney General singa bagudde deddalu wano. Sikumeze kinanasi wano. Nekirwala n'omwezi. Nzoyinza okunnepangira kulowooza bannemedde kuki. Naye gwe bakulemeddwa abantu ne bali balowooza kasinga oli. N'eddogo lyennyini saafi. Nyinza okusula Kiwanuka eddalu n'ali akasasiro. Mu nnaku bunaku. Nnaku mukaaga nga Kiwanuka bono munno ali akasasiro. Naye hamu bw'omugamba mugende muloge takkiriza. Baba hamu dadi agambye mbu yingira ebyamasabo musuula abantu. Seka n'omugamba ebyamasabo n'omugamba hajati ebyamasabo. Neguli yaŋŋamba. Hamu yaŋŋamba ntaata nkubuulire ebyo ne mateeka tebiriyo. N'omugamba kulagire musuule eddalu nsuule Kiwanuka eddalu bamusibe ewaka nga ali kumpi. Hamu yagamba nti taata ebyo ebyeddogo ne mateeka tebiriyo. 10 years. Yaŋŋamba taata ebyo tebiriyo. Ebyo tebiriyo ne mateeka tetubiina tetubibala. Ebyo ffe tukolera mu mateeka tukolera kuki. Tumaliriza kakeera ku macanga ali bwereere najja nayungira ekibuga oba omuko nga bali bwereere bamuyoola buyonzi ate nga alina ekimutimbi akube engumi nakwezi. So tumaliriza bwe tutyo mwebale babaddeko bangi nnyo
bebale kutulaba gwaloza balinga hamu batono banja people have been lost their money lost their wealth nga bagamba basemenya gonde munyakwa ya bietaka. You have been moving with Mayanja. How many times have you seen villages evicted? Mingi. There is a time when Bobby Wine toward an area when the whole of villages were massively evicted. Land evictions in Yinji. Which is such a question in the state house. About whoever go massively and what I'm waving. Call him to get that. So therefore, Jagalanze Mbaburi Jetulaga Watangala. That is right where we are going. The outburst that the Ham has made must tell him seven. That there's a problem. People, poor people are tired. People are tired. Bakodumi Bam 7. Abatele omusala kwa milioni ya dola neba ve mu bintu by'abantu. So be bali mutaka be bali mu kintu yonna be bali mu kintu be bali mu kintu ekyokubiri hamu akkirize kwomu kukiwanuka n'oyo omuko musulire ko omweddalu mulabe yakoba musibe njegere omu nakwezi nsula kiwanuka eddalu hamu akuwa olukisa najja mu koti niyombula na kalipuso ng'empala agijjemu nyinza okusula kiwanuka eddalu kalipuso ngali mumpale American want it kalipuso nga ali mwere nakwezi kale nzaba sajja mbasule tetugenda ku nakwezi kusoka nemuli techi wono kanga kudi tulunga empale tayina najja mu court najja mu cabinet najja mu empale najijjamu nakwezi kale tetugenda kusokawo wano ndoza mukulu wange hamu owulidde daddi agambye ono omusajja hu nti muwa olukisa akusuulireko omu ku beddalo anzikirize hamu anzikirize kozese shiriki nsule kiwanuka eddalu ayite mu Kampala nga empala tayina mpale oba obunne muyuseeko akubese zaalawo oluyi ayingire waka atigeetikeri na zaalawo mbikola